Sasira abamasaza amalala abali wano ne twawangudde Buwekula golo 2 ku bwerere nga tekutteeyo. Engalo siziwulira okujjako nga nowe Buwekula kubira ddala mugerwa oliwa. Nyina omwana wana ayagala Buwekula okamala gy'ava akola mu salt. Twakimukola. Naye simanyi oba baba mugerwa jangu. Ogenda obonaabonamu. Jangu mugerwa. Jangu okwateko ku kikopo oba oli awulala bali kitwale wammwe. Situlamu gamenti Buddu. Awulira bubi. Ono mukiise we Buwekula kumbi ambassador mulamba. Kikwate mu kifaananyi kikube bulungi akiweerezeeko eka. Okiwulidde bwe kiwooma eddayo otule gy'obadde. Buwekula yo kasebo pastor sikitwayise obi naye lwakwaye bambi yeewanika neevaayo nnyo waggulu ku final naye nga twasookera ku ssaza ly'e Butamba ne tukuba goolo emu ku bwereere mu bibinja kaluma akago ne tuzzaako Buwekula oyo mu kibinja ne tulemagana 2-2 atwegezaamu ku olwo naye twakwasibwa ku kikopo ne tumukkiza n'ateeba 2 naye zaali za penalty ffe nga tumuteeba ye nga akubaza penalty.